Ebiongo bitadde ku bbali abavubuka abali wakati w'emyaka 18 n'asatu bandifuna essanyu ng'eri mu kiwagonja oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'enteekateeka enaabayambako okutandikawo emirimu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka ow'ekitiibwa Nakiwala Kingi ategeezezza nga bw'agenda okulaba ng'enkola eno egenda mu maaso nga tewali busosoze mu bavubuka. Mu kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga mu bavubuka abali wakati w'emyaka 18 n'asatu, gavumenti yavaayo n'enkola eyitibwa Youth Livelihood Program okuyambako abavubuka okutandikawo emirimu n'okusomesebwa. Kaweefube ono ow'emyaka 5 eyatandika mu mwaka gw'ebyensimbi 2013-2014 abalirwamu obuwumbi obuwerera ddala 275 nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2016-2017 gavumenti yataddemu obuwumbi bw'ensimbi 85 n'obutundu 25. Wabula enkola eno ebadde ezzeemu kigoye weezinge nga bavubuka bagamba nti ssente tebazirabako anti abazifuna si be bateekeddwa okuzifuna. Ssente zino zirina kuweebwa abavubuka abeegattidde awamu nga bava ku 10 okutuuka ku 15. Minisita omuggya ow'abavubuka n'abaana Florence Nakiwala Kingi ategeezezza nti wakugonjoola ebisobye era nga wakukolaganira wamu n'obukiiko bw'omu kyalo n'okwetegereza bani abatuufu abateekeddwa okufuna ssente zino. Buli ntandikwa y'ekintu ebaako obuzibu obumu oba obulala, naye nga tugenda kwesigama ennyo ku bakulembeze b'abavubuka okulaba nti bo bennyini bakakasa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nti abantu bano abafuna ensimbi zino bavubuka. Nakiwala era ategeezezza nti eky'abavubuka obutaza ssente nga bwe bateekeddwa wakugonjoola pulojekiti abavubuka ze bateekamu ssente okuvumbulira ddala ekiviirako ssente zino okufiirayo, ate nga ekigendererwa kyali kyakulaba nti buli muntu ssekinoomu afuna ssente zino azzaayo n'abalala basobole okufuna. Tulina okunoonyereza ensonga lwaki, kubanga okimanyi nti ne Uganda ewolebwa ssente n'ebitongole byayo byonna biwolebwa ssente, era naye oyinza okuba nga olina ebbanja lya bank naye era tugenda tubuuzaayo tuyinza okuba nga oyisizaamu ennaku. N'olwekyo obuzibu bw'abavubuka bungi, twagala kumanyira ddala lwaki omuntu aba alemereddwa okusasula, tugezeko kumuyamba. Bino Minisita Nakiwala abyogedde ng'akwasibwa woofiisi ye mu butongole okuva ewa Minisita Evelyn Anite. Nakiwala ategeezezza nti wakukola emirimu gye nga talina kyekubira mu byobufuzi yadde nga wabaddeyo ebiyitingana nti wakwekubira ku ludda lwa NRM kuva bwe yaweebwa ekifo eky'obwa minisita. Bwe ngenda ku mukolo gwa district nja kutuula n'owa Democratic Party nga ye meeya era tulamule eggwanga lino era tulirambike mu kuba eddungamu okusinziira ku manifesito eyakkiriziganyizibwako nga y'emu ku abantu abalonzi abaasinga gye bateekako omukono. Sina buzibu bwonna na nkola ya bibiina era nkimanyi nti abavubuka bengenda okulambulula n'abaana abato bonna tebalina bibiina abaka wansi w'emyaka 18 kuba tewali alina kaadi akkirizibwa kwesimbawo mu byabufuzi. Minisita Nakiwala Kingi mu NADP Kakongoliro era ng'abadde minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda yaweebwa ekifo ky'obwa minisita mu gavumenti ya wakati mu kwemulugunya okuva mu bannabyobufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.